Abafumba batabusobola ebyobugagga nga twakulaze ku mawulire agataliiko nfufoona ku leggulo ensonga zaabwe zongedde okulanda omusajja bwakukolemedde mukazi we ku byonna byeyogedde nga mulumiriza nga bw'azaatunda ebintu byonna omuli n'ennyumba saako n'oluggya byasalamu poloti n'osalira wano ku mulyango okudda eri ku bezikoota eyo poloti emu n'endala okutuuka wali ku kikomera poloti y'okubiri n'okolamu poloti bbiri nga maka gaffe gange gewanzimbira twazimba ffenna wamu twazikola ffenna wamu. Ate omusajja Paul Kamaali asambaza byonna ebyeyogeddwa omukazi we Verena Bagenyi. Kamaali alambuza omusasi waffe amayumba gabapangisa ekisigula ge yawa mukazi we ono saako n'amaka g'Empigi Kabira agaliko olusuku olugudde akaleka lwa yiika 2 n'ekitundu saako ekizimbe ky'e Busega nga byonna yabiwa omukyalo ono mbulamu aleme kuwankawanka kati yeewuunya okugamba nti tebimumala. Nga nkuwa ebintu saagenda mu kooti nakuteeka ku byapa byange tewagula nakuteekako kugamba nti singa nfa olabirira abaana bange bamulekwa naye mukyala wange weekube mu mutima ogambye tewateekako kavieti ebyapa byange byendiko nzeka wateekako kavieti zaaki. Kamaali agamba nti amaka g'ekisigula omukazi Bagenyi gakayanira yagakola ne mukyala we omulala ategerekeseekirira Regina mukama gwe yajjulula era ng'okuleeta Bagenyi yamuleeta okukulizaawo baana kati amwewuunya ogakayanira. Obufumbo yakabumalamu emyaka 13 abalimba 39 nze manyi mu bufumbo bwaffe tulina emyaka 13 awo si wamwe awo mukyala wange Regina yafa nekisigula bamayi obalage. Agamba amaka ge yazimbira Bagenyi ge g'Empigi era ettaka galirye nga liri mmanya ge. Amaka ge n'ekyapa akirina nakimukwasa Empigi ekabila ekatwe mulimu ennyumba. Kati mama waffe mwagala alagewa wamuwasa wa myaka 16. Onjagaza ki musajja lwaki tava ku mama waffe? Yennyamidde olw'abaana ba Bagenyi okumwefuulira ate nga yabasomesa kyokka nga buno bwali buvunaanyizibwa bwa Kamaali ono okusomesa abaana be. Muŋŋaana muki okutunda ebintu byange ndi waddembe kuwa gwe njagala abaana abo nabasomesa lwaki ensonga zaffe baziyingiramu ndika nange ngende nejjanjabe lwaki nfiira mu bunaku nga nina ebintu byange nabyekolera munyambe muyingira mu nsonga zaffe. Kyokka omukazi ono olunaku olw'eggulo yalumiriza Kamaali okumutulugunya n'okwagala okumuleka mu bbanga nga n'ebintu byakatunda bibalirwamu ensimbi eswa mu buwumbi 3 nga ate buli lwazitunda teyejjanjaba nga n'ebyapa ye byalina bye biraga ebyobugagga bye bazze bakola bombi myaka 38 gye bamaze mu bufumbo. Ezo ssente zonna ze waakatunda obwo buwumbi obuweramu 3 n'okusoba bwalagawa buli w'otunda ogamba oyagala kwejjanjaba ogamba oli mulwadde ekituufu oli mulwadde nange ndi mulwadde wa sayinasi. Oze ebyobugagga ebyapa byogamba nabikuwa ebyapa 7 wabitwala ebyapa byendina mbirina bye twagula ffembi. Liliana Reiso yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.